mbalamusizza nnyo mwenna era mbeebaza okujja ku lunaku luno olw'ebyafaayo nga tujaguza emyaka 7 egya Ssaabasajja Kabaka. Lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kkojjange. Mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa, ate Mathias Mpuuga kkojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okusooka okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Ku lwange ne ku lw'ab'omu maka gange, ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne ku lw'abantu ba Buganda bonna, njozaayo z'Omuteregga Ronald Mwenda Mutebi II, Kabaka waffe, olw'okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa olunaku lwa leero. Okuzaalibwa kw'Omulangira Mutebi kwatuukira mu biseera bya kazigizigi nga Ssekabaka Edward Muteesa II ali mu buwaŋŋanguse. Namasole Sarah Nalule Kabejja bwe yagenda okulaba ku Ssekabaka Muteesa yali mu Bufalansa, Ssekabaka yali yeetegudde obutiti bw'e Bungereza, n'agendako mu maserengeta ga Bufalansa mu Julayi 1954. Kabejja n'agenda okumulabako. Ekibala ky'obugenyi obwo ekikulu lyali ttu lya Mugema. Era Kabaka Muteesa n'agamba abaamuli ku lusegere nti Kabejja bw'alizaala omwana omulenzi, era Abaganda ne bakkaanya n'ekirowoozo kye, omwana oyo alibeera kabaka waabwe. Ebigambo bya Ssekabaka Muteesa byali bya bulanzi, kubanga Omulangira yazaalibwa nga 13 Apuli 1955 mu ddwaliro e Mulago. Emyaka 7 egiweze leero ye Kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Mwenda Mutebi II.